Arsenal wuno abagambye ndaba bakadama mwagamba mulina ssente musondere Sheebah ayimbire mu studio ye afune. Oyasera muleke kubanga ne oyo naye yasamire eri private which means imbega gire mu original account. Lwaki olowooza tetumanyi ngu tulina ssente. Esther. Zirina. Obuzibu. Yeetaaga ssente. Yeetaaga ki? Tetwagala tubuuze kya ssente. Sheebah yeetaaga ki? Soda weewuusa leero okoze omulimu soda waki weewuunza ddala. Sheebah ayagala ki? Tuntwe ayagala ki? Ebyo byadduntu tebiriyo naawe. Dunkwe byebiki. Ngambye tuntwe. Byaggwa yakimanya nti kyaliwo byaggwa. Export TV to the world. Bireke. Muyimbe just muyimbe. Arsenal wuno abagambye ndaba bakadama mwagamba mulina ssente musondere Sheebah ayimbire mu studio ye afune. Oyasera muleke kubanga ne oyo naye yasamire eri private which means imbega gire mu original account. Lwaki olowooza tetumanyi ngu tulina ssente. Esther. Zirina. Obuzibu. Yeetaaga ssente. Yeetaaga ki? Tetwagala tubuuze kya ssente. Sheebah yeetaaga ki? Soda weewuusa leero okoze omulimu soda waki weewuunza ddala. Sheebah ayagala ki? Tuntwe ayagala ki? Ebyo byadduntu tebiriyo naawe. Dunkwe byebiki. Ngambye tuntwe. Byaggwa yakimanya nti kyaliwo byaggwa. Ebyo byaggwa. Katuwulizeko African Gent. African Gent olina mu kanoyizi baby girl. Fekye tusaba mukunja bakuvumye bakuzabudde Sheebah abeereyo muyimbe just muyimbe. Naye naganyeko Sheebah okuyimba bannange temutandisa ate kumpaayiriza abalungi. Abayo mukunja nayo kwogera ku makya n'ogamba nti olw'okuyimba n'ogamba oyabikola n'ogamba nti amwe eddoboozi lya Sheebah. Ogenda tandika owuliriza eddoboozi erinnya teryavudde mu vidiyo genda ogirabe bulungi ogimaleko. Mweri teruliimu naye ate engeri gyayogeramu n'ogamba bannange. Katuwulirizeko African Gent bannange. Sheebah wamulonda ng'omugye wala nga talina kyali tategerekeka omufudde kyali kati you want to live your effort like that you want to live Sheebah. Wala Mukunja, don't listen anyone, I'm telling you this. Tewali musanyufu nga bakulaba olina Sheebah. People are saying you are benefiting from Sheebah. Why all them not benefiting from her? Obo benefiting ako don't care, you just stay with Sheebah. Lwaki wanene we mwagende kata abantu banyumirwa lwaki abalala bamugwana ng'ate mubi. Mukunja toleka Sheebah, I'm telling you the truth. Towuliriza bigambo by'abantu. Emabega obadde wakava mukomera Mukunja to promising that you are going to marry her. Now what happened? What happened? Oyina by'okozesa baby. Kati lwaki ate atudisappointinga? Watuwa akaseko ate kati otukaabya amaziga. Kamama kajja mukomera ne kakulaba ne kakubeererawo. Wadde tekayina kyamaanyi naye kakulaga nti kakwagala. Mukunja okimanyi nti gwe okubeera ne Sheebah kimufuula omuntu mulamu. Just okubeera naawe. Bw'oba abantu bagamba oyagala Sheebah oba omwagala oba temwagala, abantu teogendera ku bigambo by'abantu. Togendera ku bigambo by'abantu. Tebakwagala si mulema. Omuntu wajja omujje tuwulira amaanyi go Mukunja. Lwaki ogaleka okufiirawo olw'ebigambo by'abantu? Golowooza ogenda kusanyusa abantu bameka? Bw'ona oyagala okusanyusa abantu onootuuka ddi gy'olaga? Okimanyi nti ojja kuva mu bulamu bw'ensi eno nga tolina kye weekoledde kikyo kikusanyusa wabula ng'oli mu kusanyusa abantu abatajja kusiima. Naawe weekolere byo ebibyo ebikusanyusa.
kola ky'olina okukola. Wamulonda tewali akutumye. Ani yakulagira okulonda Sheebah? Ani yakulagira okujja Sheebah gye yali? Olyoka otandika okufolowinga ebigambo by'abantu. Yes, dear. Africa, ojjukirako Omukunja yagamba no matter what, buli alina omuwumbo gw'ebivumu agutegeke. Yakigamba nze kennyini. Kakati bano ekula yakeera ekya n'akyusaamu. Yakyogera ne tukuba engalo. Naye ekya n'akeera n'akyusaamu. My friend Omukunja, what happened? Don't lose your hope, baby boy. For us, we are here supporting you and we love you so much. Viki Omukunja tetumutegeerera. Muntu mukulu nga bw'okyogedde ddala. Naye n'omuntu omukulu omusaakira waawulirizaamu abamu. Ani alina ebiwaala? Waliwo alinamu ekiwogana. N'okwoza dda akukubira engoma n'ozina. Owulira Viki? nze nina WhatsApp group. Waliwo Ngenda otondawo. African obadde olina ebiwogana mukwano bitereeze ogyemu ebiwogana okomewo. Esto nteekamu nange. Ngenda kusaba no matter what. Please. Ebigambo biveeko mbu Nga bw'okyogera n'ogamba toyagala kunyweza bafaani bo. Era bambi. Tokusaba. Omukunja ffe twali tuvuddeyoko ne tukwegayiririrako bwe batyo bannange. Ogenda gamba wati muneegaye muleke naye ate tokwogera. Mukunja nedda. Kaleke. Omukunja ogamba otya? Gyendi mwannyinaze oliyo otya kalungi. Munaye Mukunja nze nsiima nnyo by'okola. Ddala leero gwe gusoose okuyitamu okwogerako naawe. Nsiima nnyo by'okola naye mukwano. Abantu mu nsi muno tebasiima. Talina omumanya. Abantu ne bw'oli bakolera ebirungi bitya tebasiima. Weeyagala omwana oyo nga n'eggulu likimanyi nti omwagala ate ng'omuwa ky'olina. Omulaga omukwano buli kimu. Naye abantu baavaayo ne bakuteekako enjala. Ebyo byonna si kintu. Ebyo byonna abantu bye boogera si kintu Mukunja. Olina omutima gwe kye gwagala naawe. Ate era naawe era oli muntu onyiiga. Naye naawe olina omutima gwe kikukola kye gwagala. Nawe Mukunja osobola otuula ewuwo omutwe guno ogutakuloko gwe baasalako enviiri. Takubye nnyo. N'olowooza ekituufu kye ki. Ffe tetugenda kukwagaliza ki ky'oyagala oba ffe kye twagala. Naye naawe oyinza okulowoozamu n'ogamba wano wendi wewwa. Abantu bavuma. Naye Mukunja nze nkwebaza omutima gw'olaga omwana oyo. Abantu abagwina batono ate abantu banyiiga mangu. Omuntu omuvumako kati n'agamba lekooti kankusuulewo nange neetambulire. Ate ekisinga okunnuma abantu bagamba ate ndabira ddala wano aboogera ku King Sheebah. Ndaba commentinga kati waliwo oli omuwala ava commentinga. Ye yagambira ddala Mukunja King Sheebah yafuuka bizinensi yo omufunamu ssente lwaki omwesibako lwaki tomuleka n'agenda lwaki weesiba ku mwana w'abendi ne muleka n'agenda era nditambuza bulamu bwange ate mu kadakiika kamu yali ogamba Mukunja n'omwana Mukunja n'omwana obusungu bubaawo naye n'omwana kati what do you for the people for the wanting what are you for the Uganda for the having for the loving kiki mwagala ekituufu ayagala onyiiga ogambe ate omu eyali angamba ndeke Sheebah lwaki katangamba amureete anta kati kiringa oyo pulezidenti ne bansalira n'ensalesale bampa ennaku ne baŋŋamba kati mbuka agenze Mukunja omaze okugwa togenda kuddamu kuyimba tetugenda kuddamu. Nkoze ne vidiyo yange tuli mu kkubo tujja yiyo eri ku YouTube era abatannagiraba bafaani bange mbeegayiridde mugendeeyo vidiyo tuli mu kkubo tujja linki yiyo genda ku YouTube oteekemu tujja bayo Omukunja Atasera.
obulamu bwange butambula bulungi ate kati mwagala kunzizaayo mu bye navaamu. Fiona nsanyusa okulaba kamaama. Mwagala kunziza mu bye navaamu. Why are you for the doing? Lwaki mukola bwe mutyo mikwano gye? Sheebah ne oba tomulese waka wo eri gyali ajja kubeerayo muyimbe ffe twagala ekintu kimu kyakuyimba. N'embaga. Nkubuulire bifo nga sinagenda. Kati eri gyali ani amuganya okuyimba? Mukunja twetaaga ekintu kimu muyimbe. Mukunja teri agenda kubeera happy ng'oli osukkulumye. Buli omwana onya bulijjo waakusiza wansi nga gwoba olaba wa oba soda takubuya mazima gyazungira. Bw'akola soda nja kusabula lubwe. Mukunja wavayo n'ogamba waliwo bwe mwakolanga vidiyo ng'ogamba nti omu abanjogereko babanvume owulire nti bakuvume. Nitumanya nti oyagala okuvuma bwe simanyi bwe bakuvume. Wagamba obwedda mwali mwagala waliwo akola ng'ayagala bamuvume atambule. N'omukuvuma kuba waliwo tukola vidiyo omwakomentinga omwalayikinga omwasheyaringa kali kiri bwe kiti waliwo asiima waliwo atagenda okusiima waliwo agenda okusiimira ddala ffenna tetugenda kusiima. Ate kati abantu abasinga bagamba Alien Queen alina omulamwa munene nnyo nnyo ekintu kiri mu supiidi gy'aliko ndala. Bakugamba King Sheebah yalina omulamwa bebamu kati nabo bakugamba Alien Skin alina omulamwa kati kiri ku Alien Queen kati omukiga tereera. Abali ku Facebook nsanyuse nnyo okubalaba abalungi seyalingamuko. Kati Mukunja omwana oyo gyali osobola omujjayo n'omuleeta nemugenda nemuyimba nemugenda ku show osobola omumaintaininga ng'ali eyo gyali nga bwe walinga omumaintaininga ng'obeera naye. Anti kati ebintu bya show olumu tudda ssaawa 8 gwa kiro oluusi 9 oluusi 10 oluusi 9 ababimanyi bo babimanyi ababadde nga batulaba. Kati tugenda kudda mu ezo sitoole mugomyewo 9 simanyi kakati tukole banaye nze nabadde nteesaamu lwaki tetusigadde kubanga kiki anyway tusooke tukanye ku kino ekintu abaali bampadde ensalesale ne muŋŋamba bagenda kungoba mu nju tugenda kwavuwala kati byabadde bitya nemezaamu ebyo bikyuse tobyogera Valdada nsanyusa okulaba from Kenya Lydia Boss Lady. Tetwagala byamabiga. Omukyala bw'anoba weerabira nti yakukuba oluyi weerabira nti yakumma emmere weerabira nti waleka mwayomba nako omunona bulungi ne muddawo bupya. Sheebah si mukyala wo naye ngezezza bugeza tetwagala byamabega twagala mbaga. Nanti ne bwemba ndi mukyala we ne bwemba ndi mukyala naye twayawukana oba mukwano gwe twayawukana naye otuulangawo n'ogamba naye Esther waliwo engeri waliwo kyeyankoleranga ekitagenda okuvaawo nzijukiramu akalungi ekibi tekigenda kujjawo akalungi. Kati we bukya ku makya kale Mukunja wabanga ayagala okuddira Sheebah siina ku buzibu newaba muddidde newaba tamudidde naye Sheebah naye awulira yeetaaga muuku oba naye awulira teyeetaaga. Bwe bagenda okulaba Mukunja mu kkomera Simon ne Kapa yani Kabaata ne bamugamba yali Kabaata tujja bigenda ne bamugamba lwa osobola okuddamu no yagamba masa musonyiwe akomewo tuddemu tuyimbe waliwo be bamubuuza obesijja kwogera nnyo biri awo naye ye ali wiringi okuyimba ne Mukunja we takiina buzibu. Kyokka ate nange ndi wiringi oli nange mpulira omutima guli wiringi oyimba ne Alien Queen. Abeera n'omuntu we Ati yabimanyi naye eriyo ebyomunju akasolya kateekamu teri abeera n'omuntu atafuna biki bizibu oba ebizibu byonna bibeeramu. Tufune akalungi kokka. Lilian kasooke mbuuze. N'akabi tukafuna. Let me for the first asking. Buzibu ky'obugaanya kiki ekiremesa Sheebah yimbi kiki talina studio kati mukole bwe muti nze muŋŋambe nti temulina sente za studio kale bwe mbamuga nti nina omutima nti simwagaliza
nze mbawe sente za studio mwe mugende mukole ennyimba. Siwulira. Mukunja tetukuwulidde. What I am for the saying. Bwatuwe sente za studio tutwale King Sheebah. Tugugamba tutunoonya studio Sheebah gy'ayinza kuyimbira mu papa naawe. Anti kati ndaba ennyonnyola gye munnyonnyola ekintu kiraga ng'oba nze. Tufa bagenda omutwalayo ffe tuli eyo. Mukunja tulekane ekituufu kingi omanyi kitwagala ate Mukunja omanyi n'ekituufu. Twagala mbaga. Nze Mukunja mugamba bwenti. Mugambe kino ngende Mukunja. Yes, mami. Nze abantu mbamanyi. Mukunja kyowulira ku mutima gwo kati kyoyagala. Si mububi. Kyowulira mu mutima gwo. Nze kimanyi abantu bangi nnyo baali babaddeko n'abantu. Bano abeeno bagamba bonna bali ttiimu Alien Queen. Akambe. Nosigala ng'okyasonyiwa. Mukunja Sheebah mukoze bingi n'abantu bamukoze bingi ng'asonyiwa. Nze Mukunja sikugamba kukyawa Sheebah. Ne bw'oba owulira kati ng'omugugu gukumenya nnyo era gukuzitooweredde. Gusuulewo tebagukusiba ku mutwe gusuulewo. Nze saagala oleke Sheebah. Ne bw'oba owulira nga ekintu kikuzitooweredde. Kisuulewo. Amina nnyo, thank you so much for the doing. Waliwo ekintu ky'otuuka ng'okisitula owulira kigaanye omuntu omufaako abantu tebakitegeera nti omufaako ye kennyini naye ogwofaako ate naye bwe bamukuwulira ebigambo naye atabuka mutwe. Kati gwe Mukunja tolina bizibu byo bya famireyo. Naye kalungi kambuuze obwongo bwa Sheebah bufaanana n'obubwo. Tebufaanagana kati kalungi kiki kyoyagala ekituufu. Basi. Nze Mukunja nze njagala Mukunja afune libate yeesalirawo ng'omuntu omukulu. Bwe wali abaddeko n'omuntu n'obeera ng'omuntu omufaako ng'omukolera buli kirungi buli kalungi ng'oyagala okamuwe. Mukunja laavu gye yalaga Sheebah nze gye nalaba nze ngaze. Nze teri musajja yali agindaze ate eriko buli nga ndi mulamu. Tewali musajja yalina okubeerawo akaseera ako. Nakubye nnyo. Era tumwebaza buli lunaku y'ensonga lwaki omwagala nnyo. Ekyo badde okimanyi? Ekyo kyeyakola kyandaga nti musajja ali kyayagala. Laavu gye nalaga King Sheebah mu basajja abaali bakuliddeko teri yali agikulaze. Nti Mukunja yayagala omwana n'omutima gwe gwonna. Kati kye tulina okukola kati abantu be bamuleeta okwagala kumanya asiime atasiima aleke. Oba okusiima ajja kusiima atasiime tajja kusiima era bonna tebagenda kusiima. Lilian ffe twagala Sheebah. Twagala kintu kimu simanyi oba alina studio simanyi oba talina studio simanyi gye ziri Mukunja studio tetumanyi gye zibeera ffe. Twagala Sheebah. Kyekyoka. Abagenyi tulina bangi. Waba asobola nga mu maintainingira gyali. Aleme kuddamu ate kitwagala oyogera mulamwa kuba obadde ovudde otandise okwogera mukko. Abagenyi tulina bangi ate nga bonna njagala tubaleeta. Waba awulira nga ekintu kimususseeko olwadde mbusuulawo omugugu otya. Ndaba okusonyiwa kubaamu. Naye ate ndaba ye Sheebah tamanyi nti oba yakola nsoba oba ki. Mukunja oze n'osaba bisonyiwa ne bakusonyiwa bingi. Sheebah musonyiwe. Sheebah ani yabagambye nti alina ensobi gye yankola? You people, who is for the telling you? Kati lwaki omubonereza? Omanja kigwe teyira. Lilian sikatuyoka wanjira. Musibye mtawa mikwano. Bulungi kamama. Bwetu kyonaawe oli otya? Mukunja wasibye otya ssebo? Bulungi kamama, oli otya munaye? Nansanso oyitamu wano eno. Amina tani. Amina. Kati right now njagala nteeseko ku nsonga ya Sheebah mbadde mbawulira mujja mwogera. Yo video ya tuli mu kkubo tujja ogirabye ku YouTube? Njirabye. Kale, teese. Njirabye nze mu followinga. Yani wabazza wano ku live nze bwajjange esindikira y'obunti. Notification. Teesa tuwulire sweat. Nanti kati ndezako King Sheebah. Abalonzi bambi Mukunja.
nze nkusaba osonyiwe King Sheebah olw'ensonga nti King Sheebah wamulonda yali mulalu nga tategeera. N'omugjayo n'omutuusa ku gejo wamutuusa wuyo omututte mu kuyimba wuyo omututte wa okitegeera. Kyagagala okubuulira mu nsi muno bannayuganda tuli bazibu nnyo. Omuntu gwe bayita munnayuganda tagenda kusiima kitegeera. Leero yakusuuta ayine liriyankulyamu olugwe okitegeera. Teri agenda kuvayo ku gavumenti Mukunja yebale nnyo ku byokoledde King Sheebah. Aliyo bantu bangi abamu bakugamba King Sheebah mukazi wo King Sheebah omukozesa naye walinzijeko mala okujja walina okulaga King Sheebah laavu kuba yali mulalu ate nga mulwadde ng'olina omuteekako keya emere eddagala ate n'okuba nga adda mu nnomo ze okitegeera. N'abantu be bataalaba buli omu n'ayogera bibye Omukunja King Sheebah mukazi nze mbadde nsabangaaza omuntu abantu bangi tuli mu nsi abamu tetulina bamaama tetulina bataata nti olaba oluyimba lwolwo olw'amaama olwo lunkwatako nnyo sometime bwe ndowooza mama wange nziraawo ne nduwuliriza okitegeera. ayine Lilian agambye naye Mukunja naye nga nkuwoomera ate ebyo naye ayine tugende mu maaso wapa ani gwoza owoomera mu musana guno ali eno ku Facebook mubadde munyumira nga muyimba bulungi okitegeera. Bambi musonyiwe bannayuganda bo boogezi tuli boogezi bambi basonyiwe nsaba njogereko bajjiya eyogerako mwasibye mutaba mikwano bulungi kamaama Mukunja wasiibye otya? gyendi mwanyina zawaidya Ize mbadde kw'omu ku opositinze vidiyo eyo nenkudambye nkuzeemu oba ondabye simanyi oba osobola okuddayo n'osoma komenti. Ovuma? Addayo asome sivumye naye bw'onoowozeeyo ku Facebook mu komenti nze byenkugambye. Nze kugamba Mukunja ku duniya kuno ffenna buli omu alina omutima gugwe okitegedde okiwulira Rashida bw'oba nga wasobola okuggyayo Sheebah yonna gye wamugja n'ebbanga ly'omaze ne Sheebah omuntu tomubalangako birungi byereere byokka tomwagalangako birungi byereere byokka nkiwulira. Ebibi biteeke ku miizaani n'ebirungi obiteeke ku miizaani. Bwe bibanga ebibi Sheebah bye yali akukoze biringa 5 n'ebirungi kitegeeza weebiri okiwulidde. Tokulembeza bibi byokka Sheebah bye yakukola kitegeeza mu bulamu bwa Sheebah mu bannayuganda ffenna obadde paati nnene n'okusinga maama wa Sheebah okiwulira. Weewaawo Sheebah alina abamuzaala alina emikwano naye gwe paato ennene ku Sheebah okitegedde. Sheebah ne bw'anaabeera ne muganda we ajja sigala ng'alina kyalaakinga. Ate omuntu tomwagalako birungi byokka Sheebah muleke omwagale nga bwe wamwagala. Right now si abantu balema okwogerera Mukunja balema okutegeera. Bwe wali ojja Sheebah gye wamujja tewali yakugamba okiwulidde. Right now va ku bigambo by'abantu. Bw'oba ng'olaba tosobola kumentaininga Sheebah waali ng'oli naye Sheebah muleke gy'alina ojja ku live n'ogamba bannange Sheebah talina kyakulya tujja kwata ssente tuzikuwe naye ng'osobola okumentaininga Sheebah osigale ne Sheebah ng'okyasobola n'okuyimba ne Sheebah. Awo okuyimba kyetufa okiwulidde. Osobola okuba nga watadde vidiyo mukwano naye kyensuubira komenti kuzoosomye komenti olinamu enjawulo mu komenti z'abantu. Kati tukusaba ekintu kimu Mukunja
Senga video yobadde wagipositinze ng'ogipositinze Sheebah mwali aga Katonda obadde ogenda kufunamu enjawulo. Nkukomentinzeko ne nkugamba nti tetujja mwagala, nze simanyi kuba wali abamwagala, omuyise Alien Queen wali abamwagala naffe abatamwagala era tetujja kumwagala. Mukunja tate ebibi bya Sheebah byakukoze ku bbali. Dira Sheebah. Omukuba embaga. Kuno kusaba kwange mukwano. Mpulira. Tonna tufukamidde. Eyo video n'omwana. Ebyo tebikola Mukunja, ddayo eri Sheebah bambi tuyambe buyambi. Gwalina okuddayo. Mukunja ebibi bya Sheebah bikwata obite. Nze lumu nalina mukama wange nga sinaba nakutuuka kutambula, naye nga we tukolya tuliwo abawala bangi, naye nga abawala beesojja beevuma. Mukama waffe n'atugamba nti mwenna abali wano mbaagala, naye buli omu nina kyemwagalya. Nagamba bwe nnakulembeza ebibi bye mukola sigenda kusigaza wadde naavu n'omu. Okiwulira? Kuba mwenna mulina ebibi bye munkola n'ebirungi, naye buli omu nina ekirungi kyemwagaliza. Mukunja oyagala kutugamba nti tolina Sheebah kirungi kyomwagalako? Kiki ennyo? Teyampoomera. Era agenda kuzzaako ekyo Sheebah kyatera okwogera buli watamiira. Tetukuwulira Mukunja. Twala eri ebyekisiru ng'oyagala bawoggane. Netiwaka yange is it for the fine? Tubuulire kyogamba Sheebah ebibi bye yakukola bingi nnyo, gwe tolina kyoyinza gamba nti kale we yankola ebibi. Katonda asonyiwa abamusobya. Okiwulira Mukunja? Gwani atasonyiwa. Katonda tumusobya ne tumusaba atusonyiwe. Ate ffe abantu lwaki tetusobola kusonyiwa bannaffe? Mwebale nnyo abatulapingako ku sipuliini, Mukama bawo omukisa. Kaakati waliwo ndowooza ekintu kye mutategeera bulungi kye nnina okuluŋŋamya. Mba saagala kiddamu buli kadde kubanga I remember for the talking about that thing. Are we for the together? Yes. We are go ahead. King Sheebah talina nsobi gye yali ankoze nganze, kubanga nze namukkirizanga waali oba akoze kifaanana kitya, nze nali namukkirizanga bw'afaanana mu mbeera yonna. Weebale nnyo. Kaakati ng'akusala ekirimi. Listening for the say first waiting. Mubulungi ne mu bubi. First waiting. Sigala ng'olina Sheebah mubulungi ne mu bubi. Ebigambo by'abantu tebijja kuggwa. Obuzibu bufu butukawa. Obuzibu buva wano. Muleke asooka yogere ekyabadde agamba tulabe. Obuzibu buva wano. Ng'oggyeko ebigambo by'abantu kuba nabyo twali twabigumira. Ate ebigambo by'abantu ebyo byolaba ebibi n'ebirungi ye byakontributinga ku maanyi agafuula King Sheebah kye yafuuka mu kaseera akatono kwegamba n'atamumanyi nga atuuka n'agamba naye muwala ki ono gwe bayombera gwe balwanira ono amuvumye ono amwagadde, obitegeera? Akaseera kaatuuka ne wabaawo byetwala ebintu bye natunuulira ng'eno. Sophie alina gundi sound noising. Kasooke mujeko. Sophie ogenda komawo namutebye obadde olinako sounding technology. Good. Gundi ebadde woggana. Are we now for the together? Yes. Akaseera kaatuuka bambi. Ebigambo ebyo nga bwe mwabirabanga wano nga bingi ebimusajjanga wano ku internet kubibagamba. Naye muganda wa Sheebah ng'atulaba bulala bambi. Olw'ebigambo abantu bye bamugambanga nga bamugamba obeera otya omwavu nga muganda wo sisitawo wuuli ali eri bamugaggawalamu bamufunamu. Mujjeeyo mufune ssente kati ali eri n'omukunja baligaggawala gw'oli eno obonaabona. Bambi musajja wattu ng'omuntu omulala yenna
n'atandika ng'okujja wano ng'eyajjanga ng'asanyuse munnanga ajja alumya amannyo ajja alumya emba n'atandika ng'okwebuuza psychologically omuntu ono ajjanga wano ng'alumya emba kiki buzibu ki atuuka muba mutudde wano ng'ajjawo mwannyina Sheebah nga batuula eri sayidi eri n'ogamba abaluganda tosobola bagaana nnyumyamu ak'abooluganda era saanoonyerezanga nnyo ne bwe yavangawo saabuuzaako ku Sheebah nti owaaye mubadde munyumya biki omulamba ndi awo nfuna zikyatisa ez'enjawulo munnaayo omusajja nga bamugamba tugenda nabazimbira enju gwe tukakase kimu osobola okubbayo Sheebah ng'omukulu agamba tusobola bulungi nze nsobola bulungi mwe kasita munkakasa nti musobola okunfunirayo enju ne wegiba myezi 3 egitandika ebyo byonna nali nze nno nabifuna naye nga bw'omanyi nze ndi mawaya mbeeraawo n'ensirika n'entunula bwenti. Can you for the listening? Mukunja kati sirikirira mubobeera ne Sheebah waliwo abaakusuubizanga sente waliwo abaakusuubiza ebintu ebirala waliwo abaakuwa ne bataakuwanga kirabika oyo baamutomeza naye nsuubira wali oyogeddeko naye bukyanga bino byonna bibaawo nakugamba omusonyiwe simanyi anti kati kitegeeza bano abantu abali ku live abasinga they not for the knowing obalabanga buli omu alaba nti obuzibu buli ku Sheebah yet obuzibu tebuli ku Sheebah era ekyaspiringa kyonna ekyajjayo amakulu g'ekyo kyonna. Are you for the hearing? Are you for the hearing now? Yes. Mumpulira bulungi era kyembadde mbanyonnyola ekyalagira ddala nti omulenzi ono bambi yali ateekawo influence y'amaanyi bweba lwaki mwe network lwaki ekya am I for the hearing? Mumpulira bulungi tukuwulira kwa network yes tukuwulira kati bangambye bampulira okay. Ekyayongera okunnyonnyola kino nti bambi omuvubuka ono yali yafuna baguyita omutima omukyafu yafuna endowooza enkyafu ng'era buli waabeera eyo ndowooza enjala weemuluma mwagamba kale singa kati muganda wange Sheebah ali eri balibo bagagga bannange nze ndi eno mbonaabona era bwe yajja wano bamaze okugenda I was so disappointment okumuwulira ng'ali ku YouTube na kuno ku TikTok ng'ayogera ne Mr. Vicky exclusive ng'atunnyonnyola buli ekifa wano era mu bigambo nga byannyonnyola nga nnyonnyola agamba nze Vicky wamma kankubuulire nze natuuza Sheebah wali ne mubuuza wamma oyisibwa otya wano Sheebah n'aŋŋamba papa Mukunja tampisa bubi naye ate waavaawo n'agenda ku university okusoma ate demuwe ye antunuulira bubi andaba bubi okategeera mu bwongo n'enkifuna neŋŋamba kitegeeza omuvubuka ono abadde ng'azannya ekitundu kinene nnyo paati nnene okukyusa obwongo bw'omwana oyo okumulaga nti wooli oli bubi wooli obona wooli bakumalako eddembe ffe baganda bo tuli eno. What is it for the mean? King Sheebah talina buzibu bwonna ffe nali namukkiriza nga waakola ki waali kakati kikulaga nze we natunulamu nga ne famire bambi etandise okundaba mu mbeera endala baganda bange tomanyi kye bayita famire kubeera eri neetuula eri nga balaba obwavu bwabwe obubaluma Mukunja yabalemesezza okugaggawala. Mukunja nze nsuubira jjajja yakuza Sheebah takugaanangako kubeera ne Sheebah ng'omulyamu sente. Jjajja talina tabbu. Mukunja abadde nsaba nkugambe kino ekintu wamma mama abaana olaba oyinza obbeera eno kati nga tetuli eno ku mawanga ng'omwana wo gyali ali fayini nga bwe twandika nti wamulekera mami wo naye ng'ali fayini naye abantu b'okukyalo nga bw'omanya emitima emibi nga bw'omanya abantu n'emitima emibi ne bakubira essimu ne bagamba gwe nno oli eyo n'omwana wo ali eno abonaabona biki
Nenga kyebagala ekintu kimu bo balowooza nti ssente z'owaayo eri ate ye aba ayagala omwana oyo aziri. Kati Mukunja kyendi kugamba mukwano wandisazidde King Sheebah famire ye wagiraba terina kyerina. Ebbanga Sheebah lyamala kasasiro famire yali lidano y'omuganda walaba nti kati omulyamu ssente. Anti nange kye nabuuza ne ngamba omulenzi ono yakolamu ensobi nti bw'aba yasobola okujjanga wano abuuze King Sheebah mbu wamma oyisibwa otya wano, lwaki we yabeereranga ku kkubo teyagendangako ku kkubo gye yasulanga, n'amugamba waaye kati ku kkubo eno oli mu mbeera ki ku kkubo eno bakuyisa batya? Are you for the seeing? Kakati mbadde bw'obona abanga naye ndowooza ebyo birowoozo tajja kuddamu kubimu. Lilian yayinza oba yeka ekyo kyokka ekirowoozo kyali kitandise Anti Lilian musiibye mutya bamikwano bulungi munnange Kabulaga gyendi kamaama oli otya munnange bannange nze nga nsengamba Mukunja. Yes. Mukunja omugugu gwe yeetisse munene. Ayina omugugu munene. Mukunja we yali tannavaayo ku lwa Sheebah. Tetulina gwe twalaba yavaayo. Sheebah kyali kyonna Mukunja. Ate bannaye Abannayuganda musiimeko. Tusiime Mukunja. Tuleme kusalira Mukunja musango nga tetutunudde ku sayidi ya Sheebah. Sheebah ayina omusango ne Mukunja ayinza okuba ayina omusango. Naye omuntu ali mu kika kya Sheebah takwasaganyizika. Oba ekintu ekyo mukitegeera ate woba ng'omukwasaganya ng'oyinako n'abakulima emabega. Tosobola kumalako. So Mukunja tuula osalewo nga gwe ng'omusajja bw'abeera. Okubemu akafaananyi gy'oyise ne Sheebah n'obwongo bwa Sheebah otuule ku mmeeza ogeraageranye bw'oti ogambe abeewaabe wa Sheebah bampewula bakozewo oti. Famire yonna eya Sheebah saagirinaako buzibu okuviira ddala ku jjajja wa Sheebah, maama wa Sheebah, taata Kato. Naye omuvubuka yafubutuka ye yajja n'atunoonya. Saasira jjajja. Jjajja ye yakugamba talina buzibu naawe muddemu mukole wamu. Nze obuzibu bwa bulaza Mukunja w'embulabye. Ono bulaza wa Sheebah yajjanga n'amugamba. Bulaza wa Sheebah bw'oba ozeemu bw'olaba nti kyekizibu ndowooza tajja kuddamu kubalinyirira. Ate nga wabeera mamiiwo era aba ajja kujjawo. Gwe saasira jjajja kuba ye talina buzibu ne Sheebah talina ali innocent. Anti Lilian nze mbadde nsaba Mukunja asinkaneko ku brother oyo brother wa Sheebah ayogereko naye nga balika nga batudde wantu nga wasirifu awulire ki ekimuli mu bwongo ki ekimuleetera okugamba nti oba Mukunja ayina ekyenjawulo kyafuna mu Sheebah nga bo be baali kifunye oba ayina empisa oba embi gy'ayisaamu ani gy'ayisaamu Sheebah. Tuyinza okuba Kaakugamba ebigambo bino muganda wange. Waliwo ebintu nga otuuka n'ogamba naye tufaaki n'ensi. Mukama yeebazibwe. Amina nnyo mami. Amina mami. Nsanyusa obalaba mwenna. Amina nnyo mami. Mu bitiibwa byammwe Mukunja tusanyusa okulaba. Mami nange nsanyusa okuwulizaako. Badde sitegedde kintu mwe wano online ne badde sinakeberako mu group naye nange baguddeko bugwi. Naye mwebale kuteesa. Sitegedde bulungi nnyo mulamwa naye kye nakawulirako kiri about Mukunja ne brother wa King Sheebah ne Sheebah si kyekyo? Yeah.
Yeah, so mwanga nze nja kuleeta ekirowoozo kyange bwenji. Just send a request. Don't. Okay. Mwe nambalamusiza abali mu comment section bambi kajjambo tubaagala nnyo mwebale kugoberera Mukunja. Mukunja weebale nnyo byonna by'okola okuyamba. Nze njagala kusibirira entanda bw'eti. Yes, mami. Katonda aleeta abantu bulamu bwaffe olw'ekigendererwa. Naye muko simu y'abawagisiza eddoboozi tetukuwulira. Temumpulira? Nolye wansi nnyo. Katonda aleeta abantu bulamu bwaffe olw'ekigendererwa. Ate baleeta mulimu abantu nga tebali tetuli perfect all of us. Tulina ensobi zaffe, tulina weaknesses zaffe. Naye Katonda bw'asalawo n'aleeta omuntu olina omurisiivinga nga gwali. Otegera n'osaba n'akuwa n'ekisa. Akuwa ekisa ogende mu maaso n'okola n'omuntu oyo. Obeera okitegeera mulimu abantu nga God has sent them into our lives nga mulina kukola nabo ng'abamu balina empisa envundu abalala tebagambibwako naye nga Mukama gwakwasizza ng'era bw'olituuka ku lunaku luli agenda kugamba lwaki walekawo omuntu ono nga gwe nakuwa. Kati nze Mukunja ne Sheebah mbalabye quite for some time Katonda baleeta mukole mwenna. So what do you do? Kati Mukunja kuziba matu. Focusinga mufocusinge mukole kimwina okukola. The word is focus. Mulimu abantu nga Katonda, mulimu abananze Katonda baleeta mulambu wange banyiza walolwe nakera nga ngenda bigoba byana bitabikukana bya mugete eyo Mukama. Ne munyumba ne Mukama ne mugamba abantu bano lwaki obansibako. Munaye nebaka bwe nebakanga ndoota ekirooto nga ntambula olugendo naye nga wempita waliwo omugo omunene omugga ne gunema okusala guess who ani eyampisawo ekimu ekirenzi kyekyajja nekineetika ekyana kyeggeto nekinteekaano mbulago nekinsaza mu mazzi nekimpisawo bwe nazuukuka neetya nempitawo wiiki emu n'ekirala nenkiroota nga nina gye ngenda naye waliwo olutindo lumenyese nga sisobola kuyitawo. Abantu bonna abantunulidde tebanyamba ngenda okulaba ekivubuka ekinyiza kyekyajja nekimpita ku lutindo. So awulira munange kati ngulubanga ebivubuka byange binywa enjaga ebimu ne bijja ne bigamba mpayo sente nkole bizinesi ogenda okulira waliwo gwe nawosengaawo ekyo ekimu kye naloota nankubira essimu nekingamba mpayo $1,000,000 ngenda kukola ekibanda ntandika nkulaga firimu sijja kuddamu nakuwa sente neeyimirizeewo nga nkwata $1,000,000 ngiweereza. Omanyi kyakola kino nkitegeera luvannyuma ng'agenda akwata ekibanda ky'omuntu omulala nga mpereza nti kiikyo natandika sente yazitwala n'agula enjaga n'afuna omukazi ow'okubiri oba okitegeera neefa essuugu akati ngamba kiki kye mbagamba Mukunja manya nti Katonda yakuleetera oyo bwebeerawo okole ono mugana Sheebah tomufaako musabire bulungi mutuule ng'aliwo oluganda omwagambye mutuule muteese mubeere ku mmeeza emu. Mulimu abantu nga Katonda batuleetedde nga tetulina kyakola tulina kubeera nabo ne tubayigirayo ne tubayambirayo ne twesonyiwa ensi ne tumuvinga on. Kyoba okola Mukunja omulimu gw'okola mulungi nnyo. Stay focused. Towuliriza ono agambye ki, towuliriza ono agambye ki, kwekola Mukama kiyakwasa. Anti mami. Anti muntu Katonda amulese mu bulamu bwo. Ng'olaba buli kye mukola mugenda maaso. Mubadde mugenda maaso. Mwavaana ekkata enzigi ne zitandika okugulwawo. Kati ekyo ekikulaga nti God has brought you together. Bano onayogedde kino yayogedde ki tobafaako baleke beesonyiwe fokasinga ze baŋŋamba era abo abaana bagembo era olina ababbi okuŋŋanyiza ebyana ebibbi ne banjogerera ate ebyana ndowooza obikola namu ssente kyokka nze siwuliriza ŋŋambo I just focus oba okitegeera
Mami eŋŋambo twali tuzirese ebbali nga tetuli bantu bawuliriza ŋŋambo naye kyolina okujjukira we byayingiramu kuba ab'eŋŋambo bo babaddewo aboogera ebigambo byabwe ne tubatunuulira naye we natunuulira nga kuliko muganda wa Sheebah nga mulaba bambi ajja wano alumya amannyo munyiivu mukambwe muzibu ne ŋŋamba banaye kati ate tunaatandika kulwana n'abafamire gweyogera ne pasita gwe kati nsonga ya pasita ndowooza pasita kati naye yayizeemu ekintu ekyo nakikugamba yayizeemu bw'aba yali asuubira Sheebah kyamugamba alina okugamba nti Sheebah kyamugamba bw'aba tayakiraba gweyogera ne pasita mubimale ng'abantu abakulu Lilian Lilian ate ndowooza n'ekisonyiwo yakiriwo bw'aba yasobye akugambe nsonyiwa Lilian tutambuze bigenda mwa Mami Joke olaba waliwo ebintu by'otuulaawo n'olowoozaako n'olabira ddala nga w'ogenda mu maaso n'okulemera ku kintu osobola n'okufuna ogutima ogubi oguvundu Mukama gw'ataakutonda nagwo. Omulenzi oyo muganda wa Sheebah njagala mujjukire mwenna mwali mutunula bwe muti yajja atunoonya nze simunoonyangako si ffe twamuwa wero kamwesooka ne tumukolera ne lwayivu omulimu gwakola eri gy'ali okola akola eri ettaka gye baguza maama Sheebah. Omuvubuka yava ekigambo mu kamwa n'agamba mbu ne poloti gye bagulira maama poloti ntono era n'afunayo omuwi w'amagezi n'amugamba poloti eyo mugitunde mufune ebiwandiiko mugitunde twongerezeeko tukugulire ennene. Kaakati ne wabaawo era omanyi njagala nnyo bakadaama bakubagana empawa kadaama omu n'avaayo n'amugamba are you for the listening? Mukunja ebimu olina okubyerekereza kuba tukimanya ekituufu nti poloti kweri negwe omanyi omuntu alina omutima ogwenkana bwe gutyo n'obutemu asobola obeera omutemu omuntu atasobola ku appreciate nga kubuuza Sheebah ku kkubo kwe yabeeranga yalinako yadde olubatu lw'ettaka n'abaali bakuvumanga mulimu omukazi omuyajukire yamanya nti sente ze mwakolera kata tezaaliwo n'ajja n'akugamba omusonyiwe kirabika bwe batyo bwe baali babitegeera nti bwe butyo bwe biri buli wobeerawo success Mami Joke agambye akomawo omuntu akuzza mabega kati ebyo byonna babikola kola ki bakiyita kuya anti ate abalala bandibikoze nti Mukunja abo bemu bayinza okuyitira ku eryo katubulire pasita akole ki atenkule Mukunja aleke Sheebah kuba tebaagala Sheebah agende mu maaso kiyinza ekintu kyaliwo ekiti kati webakubuulira amazima olaba ketra kyaliwo ekiti pasita bwe yali yakajja yali ebisinga tamanyi bigenda mu maaso nga mumaze okwogera mutya kumpaako akazindaalo mwanyina ze nkulamusizza nnyo amiina nnyo mami nsansa okulaba naye alina akabondo bambi akamuyingiramu amangu akamubaka gye buli naye kati ndowooza engali ne bwe yamutwala ndowooza baasirikako olwo bo baajjamu kyokuvuma Esther ne Lilian ne Mukunja bo tebamanyi nti Sheebah baamusuula mu kazibu nekamukozesa ensobi kye bataamanya nti ate akakabondo akaaliwo kwolwo kali kakola nsobi Emma Sentence nsansa okulaba ate nga tebamanyi nti ate Sheebah yafiirwa ate nga bagamba ffe tuba tufiirwa mbu tuba tugenda ffe obwavu ebyo ebyobwavu biveeko
Yes, pastor we yategeera nti akoze ensobi. Bwe yali ku live juice emabegako walinga bavuma Mukunja yagamba baneete muddamu kuvuma Mukunja mumuleke. Naye nga mu kusooka baatuvuma nga asirise nga yeefudde atalina mimwa ne batugamba ne poloti twagibba ng'ali eri poloti yaabwe agimanyi ne weeri naye nga tanyega nga batuvuma ne batukalakata ng'ali bw'ati. Bifo nga biriwo nze nasooka n'okikutunuza mulongamba omwana oyo mukwasa obuyinza kubanga abadde ku live n'akola ne bw'ati twali oba nali twali ku live oba twaliwa n'ayogwa poloti. Twali ku imu. Twali ku live pastor alukayogera ya poloti eyo yenyi ku live ya mami Jokezi. N'agamba nze tebankwasanga buyinza bwa poloti bikoze bitya. N'alyoka ayingirira kali akabondo. Tamanyi nti kali akabondo babalimba. Awo yagenda yadala mu bwongo ekya poloti sente z'ekkata simanyi bikoze bitya ne bigendera awo. Ne ku mulimu gy'akola yabeeranga eyo nga yeemulugunya nga bwe twamulyako sente z'ekkata. Mbu bwe twava ekkata saamuwa ku ssente. Kati bateesa ki awo? Muteesa ki awo? Kati awo bateesa ki? Mukyala Bobi Wine yogera ogambye tusiriko yogere. Mukwano siri mukyala Bobi Wine nze ndi mwanyina wa Mukunja. Bamwita n'abakozi ate Mukunja wante. Kyokola mbadde mbagambye mugereko. Nange bampita Namaganda. Nange ndyoke njogereko. Nsanyuse nnyo okulaba. Mama baweze. Export TV to the world.